Frank Gashumba avuddeyo n'akakasa nti mukyala we omu bw'ati ayitibwa Malayika munnange Mukama yamusumuludde bulungi. Ene Newspack channel webale kuba nti nate ogyekumiddeko mangi genkuletedde akambeere nga kuwa Frank Gashumba wuno munnange avuddeyo n'akakasa nti mukyala we yazadde bulungi era yasumulukuse bulungi. Mbw abasawo babadde baagalana kumusala naye munnange dokita n'alyoka abagamba omukyala najja kubeera ng'asobola bulungi okusindika. Katubeere nga tukuwa akatambika Frank Gashumba. Waffe tewaliyo muntu yalemwa kuzaala. Let me tell you. Dr. Byaruhanga oyo wa Kampala Medical Chambers from day one yabadde agenda Continental. Nakugamba bintu bya family mu bikuume nga covertly. Bwe yatuuka okucheckinga in ensambya mu ddwaliro dokita najja. These junior doctors nga bagamba bamulongoose bamusale nga no mba mu monitoring from day one up to today asobola okwesindikira omwana era n'amuzaala ko gasinga ti yaliwo senior bali bagenda musala but on a special note in Zambia hospital I think lyerimu ku malwaliro amalungi ennyo Zambia hospital wingi abakyala manyinzi nino byogera ati sina wingi abakyala Zambia hospital yawonya ne mutabani wange Jona kati singa Byaruhanga ti yaliwo bali mubazi nengo omwana yamwezaalidde normally okitegera so for bino byogera with experience tubimanyi with experience bano ba Dr. Byaruhanga be ba dokita abakyalina calling. Era nga tukyalewa Frank Gashumba aliko byayogedde wano. Kati omusango Sabiti muzeeye gwe yazizza ogumanyi mbuti yabadde na mmotoka eggulawo ki. Yes nange olumuzikiziganya kati nga omuntu ali ku level ya general nga Sabiti bintu bingi ebiira ku mutwe gwe okulowooza. Naye twebaza mu Katonda ti Sabiti ali mu mbeera nnungi is recovering well. Helicopter y'amagye yamugyeyo kati ekibuuzo kiri nti gwe kunguba ofunira accident yawe yagifunidde waliwo eddwaliro okumpi erisobola okukwata endingako tewali na motoka obagwe wagamba nti buli highway etakambi yali badde ebeera ambulance nga bbiri all over the world accident zigwa naye response ebeerawo owulidde response ebeerawo eri etya kungu agudde ku accident ayambiddwa atya okuva wagwidde ku accident Chulia. Ate bw'otunira abantu bonna abadde bavuma Sabiti abagamba nti abadde bamubika bonna balina profile pic za Kyagulanyi. Really? Yes. These are facts. Abadde bamubika? Yeah. Bonna profile pic Kyagulanyi. Mutegedde? Kaakati oba mubalaze obukyayi buno nga bali mu buyinza bafuna batya okwagala okuhanding over power to you. Okitegere? Omanyimu abasinga bano muboogerako nga temumanyi but ffe Katonda omukisa gwatuyambidde winter face with them. Interact with them. Yes. Oyina omusirikale gw'osisinkana mu poliisi n'ogamba yes he deserves to be. Oyina gw'osanga n'ogamba ono yafuuka atya kino kyali. N'ogezaako munoonyerezaako banna abakola ne training bagamba oyo baayisanga muyise naye nga munene. Yagenda nga bugenzi. Naye tubalekerawo okubika abantu n'okusanyukira abantu abafunye ebizibu reyali. Kaka nkubuuze bw'omubika nga mulamu n'afa era asigala muki so Sabiti tukusabira owone kama yebali yamusuusizza degree first class degree yagifuba bioscience since no course ze mujerega nno no it was sort of industrial chemistry or something. Yes ontege mu family yali emuganye mwekege anyway byebifugundi kale ebya Geno Sabiti muzeeyi fande kati kizeeyo Geno Sabiti muzeeyi bwe yafunye accident yatwaliddwa mu Lago Hospital ba Nakasero Hospital yakasaya mu jeri natwalibwa oli owulidde kati ongamba otya nti 40 years muli mu buyinza naye eddwaliro lyammwe lyennyini the official national hospital nayo timuli yeesiga Mulago yali badde Pinnacle yali badde oba nkiyite ntya
Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Sami the Mighty munnange oluvannyuma lw'okujjanjabwa naawona avuddeyo n'abaako baalangira. Baasoose okulangira kuliko Tamale Mirundi Junior mbw'ono alabika yali assente ze kubanga mbu yagenda mu banene ng'abalaga akatambi ke yakola ne Sami. Omulala gwe ngenda okumaliriza nga lisiti yange ekyakolebwa Tamale Junior. Tamale Junior ono yavumala okufuna interview n'agikolamu copy n'agiteeka ku YouTube n'agiteeka mu CD n'agiteeka ku flash n'atambula buli kitongole ng'asaba obujjanjabi ne babumuwa nga buli wootuuka twabuwadde Tamale Junior teyampa yadde olwatu zokodde mu barikodinge kadde mwako barikodinge live gye mwalaba Tamale Junior gye yakola yagisalamu CD n'agiteeka ku memory card n'agiteeka ku flash n'agikuba mu mpapula z'amawulire n'agiteeka ne ku YouTube n'agenda nga buli kitongole kya mukulu asabira obuyambi era bwe natuukanga nga bagamba abuleese wuuyo afulumye namukubira mpeeyadde emitwalo 10 yagirimu bamwitaani Tamale Junior. Tamale Junior Mirundi live yakwata nga ndi ku ddwaliro kagikujjukiza kagikulage wano ogukera ogunene olw'obusungu nga ddiru yaago yafudde guno bati event mwaga agakera agaali gampogganira nga event ali mu kkomero olwaleero asuze mu kkomero wadde okimanyi bannange alinza n'obutalivaamu nga mulamu nze nkubuulira alinza obutalivaamu nze ndi musajja Muteso bampita Sam mbwakabaka bwa mulimba mulangira kati sebo mulangira gwaloze nobati ne bamusiba mulangira buli muntu yenne kankubuulire kabata tosoma ku history gye buva ne gye bukoma history tasonyiwangako muntu akozesa bulamu bwa muntu kutuukiza bigendererwa bye kati nobati yakola ki ekimwagaliza okufiira mu kkomera sebo mulangira ekyo ekisajja omanye ebintu byekyankola ate nekiddaala eno nekyasaamirira kyali tekiina kyakulya kinoonya ssente za kiseminti kyesibe kirimba abantu mbusiba bakikubidde eri sibe kiri bubi mbu bakisondere ssente bakitwale egundiwa eyindiya kiri kulimba gavumenti omanyi kyajja n'amaalo oba kyatunda nte kyaveyo ne ssente z'abakitabo nekijja no mbw erinnya kikole ng'ekitegeka kitegese wizo nga buli ajjo kijjako amawulire kimusasulira omukazi ne looni kati kiri ku street kizunga nga nkoko n'emmotoka baagitwala tekirina mmotoka kyaggulawo imero ne kitandika okunyumya ne Salimu Sale nga nze alinga anyumya owulira naye nze nina ekintu kimu kasita nkuzuula nti oyagala kunkozesa nkukozesa wenkuzuula nti oyagala kunfunirako views nkuwa kyo weetaaga era abali wano mutemeeteme mbagabudde kati naffe otukozesa ate gwe kati gwe senga aliyo njagalako views senga wangoba kuba wazifula ate zakuwa views oludde abantu b'obalina naye abantu bali waneeno kabaata oba lwaki ab'omutimbagano tebeesonyiwa abaana b'abantu kaakati nno munnange vidiyo eyo gy'oli mu kulaba kigambibwa nti omwana wa Bad Black okitegeera naye vidiyo we yateereddwayo kaakati ab'omu comment section ne batandika okuba nti nno boogera ebisongovu ono yagambye nti nno bebi atutte kala ya maama we ey'obuzaalirwana bw'atyo nno oyo we yavuddeyo n'alyoka abeera ng'agamba bananga abaana mubajje mu nsonga zino okitegeera nno ono n'alyoka agamba nti yazadde mu lugwala kale wulira abantu no mu comment section munnange bazanyira ku baana b'abantu okitegeera ono n'agamba nti essaawa yonna ekizigo kikuswaza n'ozaala omwana omuddugavu oyo bw'ati bwe yavuddeyo n'abeera ng'ate ategeeza subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section munnange twagala tubeere nga tukuwa ku katambi ka Honorable Sseggona nno ekifo bakikaayanira ne Walukagga waliwo ne Magoola ani gwe banaawa kaadi affe nno tulindiridde
Musajja gamba nzibidde bato bange bendeseeyo ebibuuzo naye nga ebibuuzo babibuuzizza nina okukkiriza nti ekisa kya Katonda kibaddewo era tubizzeemu so ndeebaza okumbuuza ebibuuzo. Waliwo ekibuuzo kye twebuuza nti kaada bwe baba balina gwe bagiwadde oba naye nga bagimumye ne bagikuwa waddemba okubanga naye avaayo n'abeera nga akwesimbako omugongo banaabo olibedde okubeera nga badde mbagambye bajje bampagire kubanga teri agenda mu pulaani mbi ng'alina dde basabye bajje bampagire nali mbasabye okutambuuza bibuuzo byetoolera kabenje manyi muze mutunyoomoola nnyo ng'ekibiina mugamba nti era ekibiina kyaffe tekyagala byamuwendo byonna byemutusiiza tubigumidde okumala ebbanga kati njagala kugumya twalowooza nti ekibiina kyaffe tekyagala byamuwendo ekibiina kya NUP kirina pulaani. waliwo oluko lw'okubba akalulu nga we bagenda bakyayiriza nemujja n'ekigambo protest zone muli betekudeki okalonda okakuuma okabala n'okalangirira kakati strategies zetukanyizaako nzikubuulira ozongereyo twetegese tegeera miramwa kalonda kakuuma kabanja ali beebuuza nti oba oliawo mu palamenti kikyokyerabiddeyo nti ebbanga lino tebiweddeeyo byoyagala okumaliriza. omuntu bwakubuuzanga ekibuuzo mu mbuuzo ennafu tomuddangamu naye olw'okubanga neetaaga okuyigiriza ensi eno tukyetaaga okukola amateeka kubanga obuvunanyizibwa bwa palamenti mu constitution era article ey'ensanvu tebannaba kugikyusaamu okujjawo kyakukola amateeka mu palamenti naddala mu kiseera kino nga tuwunzika omukadde ng'ate ayonoonye bingi byetaaga okutereeza byetaaga omuntu abimanyira abitegeera. Ekisa kya Katonda kibadde kikyambaddeko nga nkyabitegeera ekisa kya Katonda kibadde kikyali ku Uganda nti ababitegeera tukyaliwo. Tewaliwo omuntu afulumya kapiteeni mu kisaawe ng'ate asambisa abiri gombi ne gateeba okuggyako omuntu oyo ng'aliko ebyewaabwe obanga omuntu oyo mubi ayagala kusuula ttiimu. So njagala kukugumya nti omulimu gw'okutereeza Uganda nga tumaze okusuula omukadde gwetaagamu obumanyirivu. Abakajanja ababuuza weerabiddeyo ki njagala kubasaasi kubanga kiki kyenyiza okwerabira nze ate era Senga Asidi naye wuuno aliko kyagamba nga bawe nti agantuuseeko agatali gesiteeka kasa gagamba imbu omuyimbi wammwe ow'eggwanga ayitibwa Chosen Blood ebintu tebitambula bulungi bw'obeera ng'oli eyo nga Chosen Blood akuyimbira bulungi nga oli faani we ng'oli ex we oba ng'oli just mukwano gwe oba ng'oli weruwisha oba ng'oli mukadde wa music ebintu bya Chosen Blood tebitambula bulungi. Abantu mwenna abakola kolabo ne Chosen Blood mwe muli Winnie Nwaji mwe muli ani omulala Yakibenda yayimba nani nze mmanyi Winnie Nwaji yekka naye Chosen Blood ebintu tebitambula bulungi imbu bamugoba mu nnyumba ey'emitwalo 6 nga rent yali high bambi takyasobola kumwafodinga ne bongerezaako imbu yaddayo ewa baby mama we gwe yali yazaalamu omwana mbu n'amuwasa basically nga balinganga abagamba mbu ekyamuzisaayo kubeera mbu talina wakubeera. Basically as we speak he has a condition called homosexual. A homosexual is a person that dates people for accommodation. Yes. Homosexual right now ye condition oba ye sex orientation ya Chosen Blood si bigambo byange. That is why mbagambye imbu bigambo bya kasala bicha naye nga mumunoonyeko mumuyambe. Kiriza tubeere nga tukuwa ku bajjo. President Museveni oyagala okumalawo ekizibu tuyamba okwate Kyagulanyi
okwate Rubongoya okwate Ssenyonyi okwate Katabulabe babbosi b'abaana bano bamukola ki naye teri kirumate mukwatamu abaana ne muleka abo abakoze eki kitegeeza muli mukulumya bulumya famire z'abantu bano bwete tambudde badde mulabi mulungi alekwe kubina ku Newspack channel kakusobere ngo subscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba